Yo, this is Rampant Killer already, the DJ. Bolambalamba mbanyingiddewo abalungi bange okubanga ate mbaweereza musibyeyo mutya olunaku olwaleero kansubirete musibye bulungi. Ntandise n'okufa kwa Kano David Byaruhanga ngono yabadde senior officer mu Uganda People's Defence Force era nga yafiiridde mu ddwaliro e Nakasero eyo nno nga yaddusibwayo oluvannyuma lw'okubanga ate yakosebwa mu lulwandagana oluli mu Democratic Republic of Congo we baali bagezako okubanga ate benganga ba rebels ba ADF. Kitalo nnyo kitalo ddala. Okufa kw'omuwala amanyiddwa nga Martha Ahumuza kukyakubye bangi wala era nga bingi bikyagenda maaso kubanga ate byogerwa wabula ng'olunaku olwaleero omubiri gwe gutwaliddwa mu All Saints Church okubanga ate gusabirwa eno nno nga bakadde be gye basinzidde okubanga ate boogerako eri abantu. Maama we agenze maaso okubanga ate ategeeza ensi nga bw'awulira ennaku y'ekitalo ddala okubanga ate afiirwa omwana we ow'obuwala omubwate ate nga mukadde ke kamu akoze buli kimu kyonna okusobola okulaba nti amuprotectinga asobola okulaba nga bambi asigala mu layini tava kuki ku mulamwa aleme kubanga yeegombagomba naye mbu bingi bye yali yamusuubiza naye nga ku byonna mpaawo kyatuukiriza okujjako kumuleetera diguli yali yamusuubiza omwami yamusuubiza abaana naye n'akazzukulu tasobodde kola ki kamuwa. Maama agamba nti byonna byakolebwa omwana ono nga n'emmotoka baali bagimugulira basobole okulaba nti bambi asigala mu layini okwegomba kube kuki kutono ng'era abazadde bibakubye wala. Maama akulukusizza amaziga ga nsusu. Taata kyategerekeseko nti ali mu magye oba mu ggye lya UPDF wabula ngono yagenze maaso okubanga ate alayira eri omubiri gw'omwana we n'ategeeza nti agenda kutuuka ku ntiko ya kino ekintu kyonna ali emabega w'okufa kw'omwana we ajja kubanga ate amutegeera era ajja kubanga ate akisasulira. Nga bw'omanyi bo bannayuganda luberera buli mbeera babaako nekiboogera era ngono ye yavuddeyo n'agamba nti Martha yafudde yaweereddwa obutwa mu bbaala yabadde muwala wa Jeno mu ggye lya UPDF so taata we abadde nga bize ng'atulugunya bannayuganda gattako n'okutta abamu so nga muwala we ali mu mabaala agenda maaso okubanga ate anyumirwa ssente y'omuwi w'omusolo. Awandika awo n'agamba Mukama is a bitch, continue resting in peace ya Seni Kauma and Rita Nabukenya bw'atyo bwe yawandiseewo. Omukyala amanyiddwa nga Judith Hyde olwabadde okubanga ate alaba amawulire g'okufa kw'omwalo ono ye yadduse ku mukutu gwe ogwa X n'awandikayo ebintu bingi nnyo we biti yessa naye nga mbi yawandiise okusookera ddala yagenze maaso okutegeeza eggwanga nga bw'atayinza kkoma kwebaza Mukama Katonda okuba nti alina ebintu ebimu eby'ensi bye yamuwonya ng'okubeera mu mabaala ng'agamba nti ebintu ebyo byali bitutte obulamu bwe era ye abyewalira ddala so n'agenda maaso okubanga ate asaba abaana ab'obuwala naddala abakyala n'abagamba mubeere beegendereza abantu be mugenda nabo abantu be mutambula nabo naye muba mutuuse eyo mabaala ne bakuwa ekyokunywa fubako okulaba nga okiprotectinga bw'oba gwe tosobodde kutambula nakyo at least gamba munno akuli okumpi nti mukwano kwatirako ku ccupa eno naye tomala galekaawo mu bbanga kubanga tutambula n'abantu abaliki abali buyada bw'atyo n'awumbawumba ensonga ze zabadde mpitirivu naye nga byonna yabadde abakubiriza okwewala ebifo bwe bityo ebiyinza okuba nga ate bibaviirako okufa. Ekintu kino tekyasanyusiza omukyala amanyiddwa nga Martha K. Yavuddeyo n'amwanukula n'agamba naye mmwe mwabaaki abatakkiriza nti okufa kuba kufa no matter wa woofiiridde era osigala okoze ki osigala ofudde mulekere ngaawo omuze gw'okuvaayo nga mulaba bannammwe bafudde ne mutandika okuba nga ate muleeta judgments zammwe mu nfa y'abannammwe. Bw'atyo ye bwe yagenze maaso okuba nga ate ategeeza nti mugezaako okulaga mbu muwa lessons mwekwasa Katonda naye ng'ate ekyo kye muba mukola kiba kikyamu. Bw'atyo n'amwanukula Judith Hyde n'amugamba nti mukwano nze byenjogera mbyogera out of experience sigezaako kukomerera mugenzi naye at least otunulira enfa y'omuntu n'omanya nti kino kye yabaddemu kye kyamuviiriddeko okufa naye nga waliwo engeri oluusi gy'oba osobola okukola ki okukyewalamu. Olutalo lwawanvuyemukko awo ate nga ye Shira Gashumba yavuddeyo naye n'awandiika n'agamba bannayuganda mukomye omuze gw'okuvaayo ku buli nsonga ne mwogera si buli nsonga nti yeetaaga okubikola ki omumwa mulimu ebintu ng'olina obbiraba obireke biyite naddala okufa mulekere okujajinga nga abafudde mulekere okuwanga endowooza zammwe mooso nga bafudde temubamanyi temumanyi na biki bibakwatako okiwulidde ye bw'ati bwe yabasabye naddala abalina omuze okugenda ku YouTube channels ne mutuula ne mutandika okuseeseetula nga gwe yabaddeyo ng'onnyonnyola ki ekyabaddewo okitegeera bajja batuuza mu bigambo naye nga ye taata w'omugenzi naye yawandiise n'abagamba nti mpulira bingi ebyogerwa ku kufa kw'omwana wange naye mbasaba
bambi mukomye kimugenda maaso kubanga ate mukola kubanga temumanyi kituufu omulimu muguleke poliisi yebekola ki yebegukola ebyokwogera bino n'okwogera biri namwe bannamawulire mubeere beegendereza. Bino webijjidde yasenga tulina enfa y'omuto okuva ku Seta High School ekyayogerwako ne gye buli eno tinava ku mimwa gy'abangi naye nga twabadde tukyajogerako omusomesa okuva ku Seta High bw'atyo naye n'akubibwa peva ku mutwe n'attibwa era ng'ono yamanyiddwa nga Mr. Oloya Ivan abangi bwe bakazaako erya Damascus. Kigambibwa nti ono yalumbiddwa abantu abatanaba kubanga ate bategerekeka ne bamukuba peva ku mutwe okukakkana nga bamuggye mu bulamu bw'ensi eno. Kino nno kirese ebibuuzo mu mitima gy'abangi nga beebuuza yattiddwa yandibanga ayina ky'amanyi ku nfa y'oli eyafudde ng'abagezaako okweka bujulizi baatandise dde okuba nga ate ebibuuzo ebifaanako ebityo babyebuuza. Weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Kalipiro abamutegera mutegera ono y'omu ku abo abasimayo abagenzi ne bagenda maaso okuba nga ate oluusi babakyusa ebijja bitundibwa basimayo abafu mu ngeri emu ba endala. Avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate abaako byagamba famire y'omuto eyafiira ku Seta High. Gwe kojja w'omwana gwe nga gwe kojja w'omwana ngenda kugamba bino ebigambo wammanga. Omwana ayina ekyama kyalaba ebyama byalaba by'essomero. Awo obwedda we twagala. Omwana ayina ebyama byalaba eby'essomero bamutta busi. Nze sirina gwe ngenda okutya njogera amazima kuba kuliko abantu olukaaga n'ekisobo. Awo obwedda we twagalawo wennyini. Akati mba mwagala ndina omwana oyo aveeyo n'essomero lyennyini alikyankalanye nga bwe liri n'amabaati gaveeko mu ntuukirire sigenda bajjako yadde n'ekikumi mu ntuusi omwana oyo yennyini gye baamuziika. Awo wennyini awo. Ate muleete n'abanamawulire. Bwe mumala obbajja gye tugenda gye baamuziika ndeni muzeeyo amawulire wa ku ssomero. So nga ate bo abayize wamu n'abasomesa ku Mbarara Metropolitan University bali mu nnyike ya kitalo ddala oluvannyuma lw'okufiirwa omuyize ng'ono abadde mu mwaka gwe ogusooka nga yamanyiddwa nga Akankunda Desire. Ono nno nga ye yafiiridde mu kabenje we babadde bagezaako kuba nga ate bawenja obululu bwa Guild President mu university eno. So ebintu byatambudde bulungi bw'atyo n'abanga avudde naye mu bulamu bw'ensi eno. Eno story yo y'abakazi bajja era nga babadde balwanira ffene ekyaviiriddeko obulamu bw'owundi okuba nga ate bugenda. Poliisi okuva mu Oyam bwetegereza maaso okuba nga ekwata omukyala amanyiddwa nga Maureen Auma ng'ono yafumise eyandibadde nga mujjawe amanyiddwa nga Jackie Abia Ekyambe ekyamujje mu bulamu bw'ensi eno. Okitegeera ya ssenta bwe kweva kigambibwa nti omukulu amanyiddwa nga Opio ono nno nga ye yali bba wa Jackie yagenda maaso okuba nga ate amusuulawo n'abaana n'awasa Maureen. Oluvannyuma lw'akabanga Jackie abadde nga yeegera Opio amuwe ku buyambi bw'abaana wabula nga mukwano buterere bw'atyo yasazeewo okuba nga ate asituka alumbe omwami waka gy'ali munnanga asobole okuba nga ate afuna ekyokulya ky'abaana wabula nga kigambibwa nti ono yasanzeeyo mujjawe ate n'asanga nga waliwo ne ffene akakota akali awo kwe kusalawo munnanga akwate akambe asale ku ffene atwalire abaana baleme kuba nga ate bafanjala. Mujjawe kyebadde takkiriziganya nakyo ekyokutwala ffene era okukkakana batandise kulwanira kambe yogayoga nga akamutunze bw'atyo n'abanga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono poliisi yamukutte n'emutwala n'emuggalira era ali mabega wa mitayimbwa kubanga ate abitebya. Weewaawo yo TikTok evaako challenge ez'enjawulo era nga wetwogera challenge ya creatingiddwa okuva mu ggwanga erya Kenya yatandise okusensera ne mu ggwanga lya Uganda n'etuuka yeeyo challenge ey'okulaga useless thing kye wafunira omwana wo era nga bamaama bangi bavuddeyo okulaga bataata abaabazaalamu abaana ne bakola ki ne babasulawo. Mwemu abadde n'omukyalo ono Omunnayuganda eyavuddeyo bw'atyo n'alumiriza taata okutta omwana we ate naye n'agenda maaso okuba nga ate amutiisatiisa nti ajja kumujja mu bulamu bw'ensi eno. Nga wetwogera essaawa eno yafuluma mudda eggwanga lya Uganda taliiwo. Onagamba nti bba oba eyali bba yasaddaaka omwana waabwe bwe baalina oyo mu kifaananyi. Ez'enjawulo naye buli woentuuka sifuna bwenkanya. Bamaama munnyambe bannakazadde bannange nange nfune obwenkanya n'omwana wange afune obwenkanya. Omusajja yasaddaaka omwana oyo naye nange antiisatiisa buli wenzira era agamba mbu nankwatako mu ngalo zange 5
wabula takoma kwekyo ne yeesoma n'okwesoma nti ye amateeka ge Uganda tegakyasobola mukolako. Bannange munnyambe muntambulizo positioni omwami Kisakye Kayanja Isima yali akoleraawo kati baateekawo busaafi naye by then baali bayitawo mu Kalitunsi nga waakolera ng'atunda wufaazi. Era nsuubira abantu baawo omwami gwe bayita Kayanja Isima mumumanyi. Omwami oyo yatta omwana we, omwana wange Kayanja Rayani. Omwami oyo yamutta naye sifunye bwenkanya ngezezzaako nga bwe kisoboka mu bumpi bwange naye sifunye bwenkanya. Bannange muntaase bazadde bannange obulumi bw'omwana wange bunzita. Omwami yanzitira omwana wange omwami oyo Kayanja Isima Kisakye nze bulagala abantu b'e Kasubi Nabulagala. Omwami oyo yali akolera mu Kalitunsi kati baateekawo busaafi luli baali tebannabajjawo nga tebannabasengulanga waakolera kati we yadda simanyiiwo naye ngezezzaako buli kimu ekisoboka ngezezzaako naye sifunye bwenkanya. Bannange munyambe nfune obwenkanya n'omwana wange afunye obwenkanya gy'ali. Tumugamba atutwale we yaziika omwana famire ye yonna bo bagamba tebaziikanga ku mwana. Omusajja yakwata omwana n'amusaddaaka. Byo ebyobulamu mu ggwanga lya Uganda byongedde okutabukira ddala era nga bunkenke bungi eri abantu. We twogera omuyimbi ye amanyiddwa nga Faino bw'atyo yagudde mu babi ne bagenda maaso okuba nga ate bamukuba. Obulamu babumulekedde naye nga embeera bagirese si nnungi so nga ate bo abazadde bali mu kunoonya muwala waabwe ow'emyaka 16 mu kifaananyi amanyiddwa nga Ndagire eyababuzeeko okuva ewaka. Ndagire kigambibwa nti yatwalibwa boyfriend okuva ku mukutu ogwa TikTok yamusuubiza okuba nga ate ajja muwa essimu asobola okuba nga akola ki alaba TikTok oba akola TikTok era nga kigambibwa nti bano basinkana busega wabula okuva ne kwolwo lwe yava ewaka nti agenze kulaba boyfriend amuwa essimu Ndagire taddangamu kulabika era n'okutuusa kati anoonyezebwa. So nga ate waliwo abavuddeyo nga bagamba nti baagala profeti waabwe ng'ono nno yamanyiddwa nga Profeti Matayo agamba nti aliko mwoyo era ye alabisibwa alaba eby'omu maaso era nga yavaayo bw'atyo n'alagula ng'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni bw'atajja kulabikako ku ballot paper omwaka ogujja ogwa 2026 era ng'okuva we yagenda maaso okuba nga ate aprofesayinga mu nfaanana bw'etyo omukulu ono yabuzibwawo wabula nga kikakasibwa mbu yatwalibwa ab'ebyokwerinda so nno bo abamunoonya bagenze maaso okuba nga ate beekubira omulanga. Zo ensonga za Buganda okuba nga ate ejjibwa ku mapu ya Uganda bwe zityo zazuukusizza empologoma ya Buganda era nga yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ayogera ku nsonga eno. Ennaku zino waliwo maapu za Uganda ezifulumizibwa nga ziva mu bitongole bya gavumenti nga wetwogerera maps ezo Buganda teriimu era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikoonyeeko. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri naye Buganda teriimu. Kaakati naawo nze wenneebuuza nti kiki ekigendererwa sinnaba kumanya kiki ekigendererwa. So nga ate bwe nkutwalako mu ggwanga erya Sudan agavaayo galaga nti amagye g'eggwanga lino gannudde amaka g'obwa pulezidenti agasangibwa e Khartoum nga gano gabadde gawambibwa akabinja ka Rapid Support Forces okumala ebbanga lya myaka 2 nga beefuga amaka gano. So nga ate ye omukulu Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'eggulo yawaddeyo emmotoka empya agafa emulago giyite ambulance eya Class B eri Buyaga West constituency nga yakubeera ku ddwaliro lya Kagaddi District Hospital okutaasa abantu mu byobulamu mu kitundu kino. So nga ate yo Parliament egenze maaso okuba nga ate approving request ya gavumenti ey'okwewola ensimbi ziwerako ddala obukadde
$1,900 eza dola nga muzawano ziri mu buwumbi nga 6,938. Bwe batyo bagenda kubanga ate bazeewola mu Stanbic Bank wabula nga ensimbi zino zakweyambisa mu kubanga ate bagula umeme ate bagende maaso kubanga babaako ekitongole kipya kibakwasa amasannyalaze. Akalulu wali eri ku Kyambogo University nako kabaddemu emiggo ne butiyagaasawo era nga gye kyaggweredde mu kibiina kya National Unity Platform Benjamin Akiso Moyite Oppressed ye yawangudde akalulu kano ak'obwa Guild President. So ng'ate ye yawangula ku Makerere University amanyiddwa nga James Churchill Center mu mutabani wa chairman Nyanze bw'atyo yagenze maaso kubanga ate alayira era nga kati ye Guild President ow'ekyenda mu ku ttendekero lino awedde emirimu wabula ng'ono yajja wa Namunigina oluvannyuma lw'okubanga ate teyasobola kufuna kaada okuva mu kibiina kya NUP era nga kino kireeseewo empawa oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi buno yagenda straight ewaka eri maama ne taata okubanga ate bajaguza. Waliwo abamu ku b'ekibiina kya National Unity Platform abavuddeyo nga bagamba mbulwaki obuwagizi buno teyabututte wa Kyagulanyi lwaki tannabutwalayo naye nga yajja bwa Namunigina teyasobola kubanga ate afuna kaada wabula ng'okusinziira ku mbeera eriwo kigambibwa nti ate taata we ye yali emabegawo kubanga ate amulemesa okufuna kaadi ku lw'ensonga ezimu oba endala ate ye bw'atyo n'asigala nga alemeddeko okutuusa bweyasobodde okubanga ate awangula. Ate nga ye omukulu chairperson wa Electoral Commission amanyiddwa nga Simon Byabakama yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza eggwanga nga bwe batalina ssente za kugazetinga omukulu amanyiddwa nga Elias Nalukoola asobola okubanga oba oliawo alayira. Nalukoola bukyanga awangula talayiranga era nga kino abamu kibamaliddeko ddala emirembe. Bw'atyo yagenze maaso okubanga ate ategeeza nti aba NUP baba baagala alayire bagende maaso okubanga ate basonda ensimbi ezinagenda maaso okubanga ate zikola ku nsonga ezo. Kino nno kyawaliriza omukyala amanyiddwa nga Rebecca Alitwala Kadaga okubanga ate avaayo ayogereko n'agamba nti mwe mupulaninga mutya by election nga temupulaninze za gazettement okiwulira ne mutuuka opulaninga biri byonna ebyasooka naye zino bino ebyawano ebisembayo ne mutabipulaningira awo nno ebintu byongedde okubanga ate bibatabukamuko babibasobera naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga omu ku baavuganya mu kifo kino era nakkiriza nti yawangulwa avuddeyo n'ababuuza lwaki omusajja temuleka n'alayira akalumukkirize nti baabakuba kyaggwa kubanga mwagezaako tukuba emiggo ne mutiisatiisa abalonzi baffe ne muteekawo embeera yonna naye era gye kyaggwera mwana ttu baabakuba akalulu so omusajja muleka alayire atandika okubanga ate akola emirimu gye ng'ebbanga terinaggwaayo kuba akadde konna tuyingira 2026 nga temuwadde omukisa okukola ki ogufuga abantu bebe abamulonda. Yenna aviiriddeko kalumanywera ow'okubanga ate Nalukoola n'okutuusa kati tannalayira omukyala amanyiddwa nga Farida Nambi Hajati omulambirira yavuddeyo bw'atyo n'ayongera okulumiriza aba NUP okubanga babba akalulu ke era n'agamba nti n'abo abaakubibwa bennyini be baaseetinga abantu abaabakuba ne babagamba nti mukwano jangu onkubemu booti ne booti nfune sympathy mu bantu naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Lutamaguzi yavuddeyo n'amutegeeza nti mukyala bw'obanga booti bw'oyogera bino by'otegeeza eggwanga ng'era okakasa nti akalulu baakakubba bw'okakasa eggwanga naye nga naawe ekituufu okimanyi ate ng'oli musiraamu era oli mu kisiibo mukwano bw'oba obadde osiiba ebyokusiiba bisuule mu guluka genda mu maaso ofenke ki ofenke emmere basasula n'abapoliisi era n'obujulizi mugenda bulaba mu kooti nti jangu ssebo nkube nkuweeyo kino kasita tugenda mu kooti mugenda kubiraba naye ffe kyetunoonyamu tufune gye tulaga nga demokrasia like afunye enkyukakyuka tufunye amateeka amapya buli muzannyi agenda mu byobufuzi ganaatambulirako so ekyo kyennyini kyoyogera si kituufu I'm sure nawe okiraba bwe nkikunnyonnyola tewali ngeri ki gye bakubamu omuntu mulala n'ogamba nti nze nfuna obululu nga Nambi nga mufunirawo because bagenda kugamba nti bakubye bali olwanzi era nze ngenda kuluzinga obululu ekyokubiri bali bagenda kufuna sympathy waliwo kye bayita sympathy vote nti mubakuba kitiisa abalonzi kuba nabo bagamba nti abo bafiirwa obululu mukanga abalonzi baabwe nze kyemba kubira omulanga bw'aba nabo tebamatidde bajje banneeyungeko petition ngisayininga essaawa yonna bajje banneeyungeko bagende nabo baleete because nze nga Nambi Farida sikkiriziganya na muntu yenna akijjanya muntu mulala sikikola
nze siryawo nti njagala nnyo okulaga abantu eryanyi no sikkiriziganya ku kijjanya bulamu bw'abantu n'ebintu byabwe era sikikkiririzako ddala nange nkumanyiga omukyalo omugonvu so ng'ate bo abakulu okuva mu UCC bavuddeyo batyo ne balabula ab'ekibiina kya National Unity Platform okukomya omuze gw'okwefuula bannamawulire n'okubateekanga live ku mukutu ogwa TikTok singa wabawo ebikujjuko nga bino ebyokulonda era nga bano babategeezezza nti omuze ogwo gukomeeye kawempe gye gwali naye mu 2026 tebaagala kulaba muntu yenna akola ekyo. Ne basaba omulimu gw'okubala akalulu simanya bikoze bitya mutaddewo kamera mubalira wano kweno polling station neri mubaze ebyo mubirekere abakakiiko k'ebyokulonda babalabudde babawooninze. So ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Buchana eggaali ya Bobi Wine gye yalagidde abaana okuba nga ate bakola mwana tu emuli ku mutwe nga nviiri era ng'ono yavuddeyo n'ajogerako naga nti kati wuuyo yabagambye bakole eggaali kyokka ate ye mutabani we ali eri apepeana kakazi kazungu kwegamba akakazi akazungu nako kamusuza takoze ki teyebase. So ng'ate ye omukozi w'oku CBS purezenta amanyiddwa nga Ahmed Nsereko yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ategeeza bannayuganda nga ba RDCs ab'enjawulo bagenze maaso okuba nga ate bafuna order nti babeere standby era beetegeke okuba nga bagenda maaso okumaketinga General Muhoozi Kainerugaba nga ajja okubeera candidate wa Kalulu 2026 singa taata we abatakoze ki tamekinze. Ebyo nno yabyogedde naye nga biri kuki ku probation nti singa taata we abatakimekinze ba RDCs babategese dda batandika okuba nga ate baparadinga oba bapreparing omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba okumumaketinga mu ngeri emu oba endala mu bantu. Weewaawo bo abanothana waliwo avuddeyo okuba nga ate abakiikirira n'agamba nti bano abasajja abajjati bakome eno mu Central naye tebeetantala kuba nga ate bagenda eri ewaabwe engulu nti kuba nga tebajja kyagala. Warning to Jats. Join anti-terrorists in Central, in Uganda. This is a strong warning to you people that you need to stop your nonsense in Kampala. You should never dare to step in northern Uganda in that manner, in that level, in a high level of brutality you have done in Kawempe. Because here, we have been judged before you people. We are judged since you people even came into existence. Therefore, you need not to step in northern Uganda during this 2026 campaign. If you are coming here, come when you are humble. If you come in that mentality, with that kind of mindset, then you will see another judge in northern UG. Bigger. We need peace in northern Uganda. So what you are beginning is something I can say it is a reminder of what we have been going through. So don't remind us and don't try to step here in northern Uganda in that capacity. Thank you. Big part. Otambudde obwoya ne bukuggwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu kumagamaga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Molden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba
olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songa ate ye mwana mulenzi omuyimbi amanyiddwa nga Vairota yeetyabidde akabasa oluvannyuma lw'okulabikirako mu katambi ng'alaze sayidi gyagwa nti ye sayidi ya gavumenti eri mu buyinza eya NRM oluvannyuma lw'okuba nga ate munange weerabireko omukulu amanyiddwa nga Bumalitseka y'omu ku bavuddeyo kuba nga ate bamukangulira eddoboozi. Njagala ompulirize bulungi. Nabagambye tugenda kuboola buli n'okuboyikotinga buli awagira NRM obutakola bizinensi tumuwagire. Kabeere mutegesi wa bivvulu, kabeere wa dduuka, kabeere mulimi, kabeere mulunzi, kabeere musuubuzi, ku mitendera gyonna ebintu by'abantu abo tubiboole. Kubanga bamala okutopulesi nga bamala owagira omutemu ate ne bajja nga okubaawo balina be balina okugyamu akasente. Mu byalo byammwe eyo mumanya abantu abo balina amaduuka naye musigala mugenda mugulayo mu mukwana akeedi ezo muzakeedi ezo ebikyalakyala ebiri eyo bitudde ebiri mu maduuka kibeeraawo byefaanana byonna. Ekyo nkikubuulira tosobola kuŋŋamba nti wabuliddwa omuwagizi w'NRM. Abasinga tebabula omutunulira booti n'ogamba ono kabano. Abantu abatopulesi nga beefaanana oli ne waaba agattako bugasi tuboyikotinga bizinensi zaabwe. Abalanga bano abawoza busimanyi tulanga ne bawa ab'NRM balangira bizinensi zaabwe tuzirumbe tuzikube. Tandika owa boda, owa takisi, omusuubuzi, omulimi, omulunzi, tulina okutandika kampeyini eyo. Tugenda okutuuka mu 2026 nga twatandika dda nga Munnayuganda yakitegeera dda. Toyina ngeri gy'ogenda kuwagiramu muntu ng'ate yawagira abakutemula. Kyokka gwe bw'ofuna akasente gy'ogenda gy'ogula ebintu. Muzakeedi eyo, mu biduukaduuka eyo, abantu abo gye basinziirira ne bateekayo bikyala byabwe ne bibeera eyo ne bituula. Gwe n'ova eri era n'osigala ng'ojja okitunulidde bw'oti ng'okirabira ddala si bantu bankyukakyuka kye kisooka ng'okirabira ddala. Beebo beefaanana. Yes, be bagobye bannammwe mu busuubuzi, obusuubuzi ne butafuna kubanga be ebintu byabwe bayisaawo biyise gwe bakuteekerako emisolo. Osegedde egikunyiga bo balina connection akuba bukubi ssimu gwe ne bakugoba mu business bo ne basigala nga bafuna. Ate bw'ogenda okugula ebintu ate era gy'osibira mu bitunuulire okiraba mu fesi n'ogaa kino sijja kigulako. Abantu bajja kutuuka nga n'ekifaananyi ky'enkyukakyuka alina kiteeka mu dduuka bw'aba anaatunda. People power akabonero alina okukateeka mu dduuka naye ssebo osangayo ebiduuka nga ssebo birimu ne Museveni. Gwe n'osigala ng'ogenda ogula n'ogenda n'otuula ku piki eriko Muhoozi project n'osigala ng'era otuula ku wagira oyo nga be batutulugunya nga be batubega nga be batutta. Munnayuganda bwe tuba tetutandise na mbeera eyo abantu bano bagenda tukajjalako bagenda kuvangayo batukubekubenga. Nalabika Violeta simanyike ka Violeta nga kambadde NRM kambadde Museveni. Gwe naawe ezo sente making sure nti bakuwa ezimala kubanga tugenda kutuuka nga naawe tukukola ki tukuteeka buteesi wansi. Tetwagala bawagizi ba Museveni, tujja kussa mu ttuluba ly'abali babbebekulu. Ekyo nkikubuulira mwe bu Violeta. Simanyi Violeta ovudde wansi. Bannayuganda bakuwagidde mu mbeera enzibu. Sitooleyo nagiwulirako nga eraga mwali bubi nnyo. Kyokka olina batemu b'ozunga nabo. Mwana bantu mmwe
mugenda kutwetikka naye nga mutwetikkira bwereere ng'amazima amatuufu tulina okunyiigako bwe tutanyiiga. Bano abasajja bagenda tukajjalako. Walabye maapu ya Uganda nga ne Buganda teriiko. Ate va ku Buganda katemba gwe bazze batukola mungi ne batugumbula abantu baffe buli lunaku. Gwe nosigala nga okola ekivulu abantu ne bayingira ate nosigala nga oyamba nga weeyambaze ebikofira by'aba Museveni. Bantu mmwe nkubuulira mulina okusooka okwetereeza. Nkubuulira tugenda ku boycottinga buli omu. Ziza Bafana yavuddeyo kubanga ate ayambalira omukulu amanyiddwa nga Womal Kiseka gwe yasobola okubanga ate olaba video gye nateekayo olunaku regulo wano ojja kubanga ate tobula ojja kubeera ku mulamwa. Yes, yeyo video omwali Womal Kiseka ng'ayogera ku ggaali mwana mulenzi Sami gye yakola. Kakati byonna bye yayogera Ziza Bafana yamwanukudde. Naye nga Ziza Bafana yavuddeyo by the way n'ategeeza nti awagira Khalifa Aganaga nga kyaliwe ng'era amuwagira mu music naye bw'asukka music nayingira politics awo mukwano teguliwo era takola ki tamuwagira. Kakati ngirako nga tenkutuusako ebigambo ebyavudde mu Ziza Bafana nga byogera ku mukulu amanyiddwa nga Womal Kiseka. Bannange ndi wano okutangaaza mu nsonga emu oba endala. Baganda bange tuleme kwerwanyisa, tuleme kuvaamu mbeera za kubeera bumu muntu omu. Muganda wange Womal Kiseka ani akufuuyira emmindi, ani akuloga? Kiseka tuli mu struggle tunoonya abantu beegatta ku struggle. Kati Womal Kiseka temwawula mu struggle. Si gwe alina akapima nti ono ali mu struggle ntali mu struggle. Okitegeera ekifaananyi kyokka omuntu kyavaayo ne yeetimba. Ekifaananyi kyokka omuntu kyavaayo ne yeetimba ng'akulaga yeetimbye. To appreciating ekyo kubanga tugusigwa kebere emitima ani ali mu struggle nani atali mu struggle. Struggle si sente nti bakuwadde nti sente tuli muzirwanira. Struggle si sente nti banange tulwanire struggle kubanga gwe muganda nge godda nawo noyogera ebigambo nojajinga abantu ne tolina mu ggwanga. Gwomu ku bantu abaduumira naye nga ate by'oduumira bikoma ku mimwa. Okitegeera toliragako ne gy'oli mu nsi gy'oli, toliragako kunyolwa konna, toliragako nti oyina ekiriwo. Nze sikulabangako ng'oyambadde n'engoye za people power ez'ekisinde kya struggle, sikulabangako ng'oyambadde engoye semanga ekifaananyi kyo kyonna kiraga. Naye tosobola kuba nti osobola okuvaayo n'oyogerera Sami newa sigwa akebera emitima. Kale omutima gwe tugambe sigwa struggle ajjawo amaanyi agakola ebintu ebyo byonna ng'abikola in the name of struggle. Bwabanga si wa struggle kyogamba omuntu ate struggle asobola okufuna amaanyi agakeera akunga abantu nga waabeera oyo muvubuka nga nagyabadde ali mu nsi yonna gy'alimu akulaga ayambadde struggle. Muganda nga gwe njagala ndaga ekifaananyi kye wali kati mwe bantu nga n'okulonda tolonda. Mwe bantu nga n'okulonda tolonda. Muganda wange mwetereezeemu bwe ate kati mugenda leeti abantu okukyuka bubeera against you kubanga ne bw'obuuza omuzibe muganda wange tosinga Sami kulaga nti ali mu struggle. Gwe muganda ng'ovudde bino byodda ku TikTok n'oyogera gwe gondi tolina kye wali okoze kiragamba oli mu struggle ng'oggyeko ebyokwogera okulumba ono n'oli okwefuula omuntu aduumira okuma omuli omukuvuma. Mwe bantu abalaba n'amazima ne mugavuma. Mwe bantu abalaba abantu nga balina points ze boogere ziyamba mu Uganda ne mubavuma. Struggle si sente. Ekigambo struggle tekitegeeza money. Ekigambo struggle kisome. Ekigambo struggle kitegeeza kubonaabona. Ekigambo struggle si sente. Kati lwaki okubonaabona nako ate temukwagaliza abantu? Omuntu azze okubonaabona lwaki ate tumwagaliza ng'ate azze kubonaabona? Abonaabonera struggle kati n'okubonaabona nakyo kiriko jajingi nti gundi tobonyebonye bulungi kati gwe toli mu struggle. Gwe nga sikulaba ng'obonaabona lwaki oliwo ku lusonga bantu lunwe nti gundi ono tetali wa struggle tumuwalane gundi ono tali wa struggle. Ekyo nno kigenda mu malamu abantu bangi amaanyi ababadde nga balina omulamwa gw'okuba nga bali ready okuba nga beewaayo. Muganda nga mulekerawo okwogerera mu busenge gye muli mulekerawo okwogera nga Bulambalamba nsembezaayo nsonga ya Kyabazinga wa Busoga olw'ensonga nti point eyayogeddwa mwana mulenzi eyeeyita Busoga Prince mpanvu muko ono nno yavuddeyo n'abanga ate alaga nti ayimirira wamu n'omukulu amanyiddwa nga Lumbuye ku information gye yaproducinze ku Kyabazinga wa Busoga. Wabula nga ebyo byonna biri awo Lumbuye yavuddeyo n'ategeeza nti yamaze n'azuula wa Kyabazinga waakola ki waali era nti ali seefu ali okay.
talina buzibu. Naye nga ono yabadde avuddeyo kubanga ate abaako kyagamba abo bonna naddala abasoga abavuddeyo kubanga ate bambalira Lumbuye oral statement gye yakola era gye nakutuusaako mu video ewedde. Wano wenyini ongera okubanga ate nkuteera atakuumira mpeera asigale nga akunkumidde ate nga naawe eyeetazeka airport pickup mukwano jangu zambwa wendi okubanga ate nkuweereza. Mubeere bulungi mweraba. Guno omulundi gwange obwire oba gwakusatu oba gwakuna nga ndogera ku Bwakyabazinga oba ku Bwakabaka bw'e Busoga. Ebiseera ebisinga oba video dendize nga nkolerwa mbeeredde nga ndifendinga era nga ngezaako okwiramu abo abagezaako okuvumira okubisaamu olugaayo mu Bwakyabazinga oba Bwakabaka wamu n'abasoka okutwaliza awalala. Olwaleero video eno ndikugiweza mu baganda bange niba nnaza abaliko mwena ba video nga mulikoba nti Lumbuye yeso niwo Bwakabaka abe ku Kyabazinga abe ku Bwakyabazinga akole kino tera mukubogera kuwerere mwamuvuma baganda bange nja kwawukana ku nyimbe leero nja kwawukana ku nyimbe. Lumbuye wava inakoba nti Kyabazinga oba ali ati nageza kukwita information yebeeriwo abatali bukuba oba abatali kubingiramu Lumbuye ebiseera ebisinga information gyaleeta ebeeririyo ebeeriri legit mu kifo ekyokumuvuma twekube mu tooki oba tusule ku step eno tukubeta linda tukole research ife beeni then tubone tunoonereze tubone ekituufu ekiriwo enuma ebigambo ebyo byabayogeire. Lumbuye oyo neyavaayo akuba nti Kabaka wa Buganda azirayo abaganda babata Lumbuye alumbu Bwakabaka akola kino biseera byali bya covid mwemwe nabali bagobera ebiseera ebyo then luvainuma ino Katikkiro yeida yakuba ati Kabaka ali Nairobi kuba Lumbuye akuba ali Nairobi then bakanti Katikkiro yakuba ati Kabaka ali mu Buganda ali kuna mulonda alamula ate oluvainuma yekuba pena tinti Kabaka ali Nairobi. Lumbuye yakati Kabaka bamuwa obutwa bakati lwaniso bwa Buganda biki ayinga ebiseera ebisinga Lumbuye information gyawa bana abantu muleke kumuvuma mutamuvuma baba tumwenda oba Kyabazinga tubwenda era tulina okubulwanirira oli wabanga tamubisa mu lugayo tobali kumuvuma mutamuvuma instead musule elise muzibula ameso mukubetu kuba abanga ekwati owa Kabaka owa Buganda ali ati yava kyabaawo owebunyolo yakwanti owebunyolo bamuwa obutwa era embeera mbi yalaga ne footage nga bamutolayo ng'embeera helicopter neyamutolayo era n'Obwakabaka babunyolo bwavaayo bwakuba nti kituufu Kabaka butali mu mbeera nnungi aye nga Lumbuye nabyogeire aye ku TV ku radio wona ezabe babyogeranga bwe tuwavaayo n'akuba nti Kyabazinga tali mu mbeera nnungi oba tali oba ali ate oba kino iwe morototo gitolawo okuba nti ali kulimba era abiveeko. Tuleke kukweraguza tuleke kuba nti oba ali kwogera bubi oba alikola kibe instead twekenenye to stepping back as like ekigere ekintu kizeeko enuma then tukuba nti kyekijja mu maiso. So tuleke kubukiranga bukire kuvuma tutavuma. Lumbuye oyo akoze bingi byayogeire bino mu bitole mu politics sinti biki wakuba nti baba azirayo iwe ng'oli kuba okyaliyo then tujja kutaweere gundi tutewo pressure tumubande nti baba twenda kubona baba muli kitegeera. So tutavuma baba ayinza okuba nga azirayo amazima ge ayinza okuba nga azirayo nga yajja tirigezaako kwewa lugezigezi kubanza Kyabazinga ankakataku koja wange mwena ankakataku okumulwana n'okumudefendinga n'okumana wawaali muli kitegeera. So tuleke kuvuma abantu bayita information wano twidi ali safe aye kyeno kyendi kuba nti nikesi nga waliwo ekidye tulwane imwe mulingi bamakadaga Lumbuye vakati mamakadaga tali atikadaga tali bulungi bamuwa obutwa aye ndikwenda mu nkobera mamakadaga buyali afaana n'ebiseera biri
ni bwafaanana bana omuntu wakeirika ati wakeirika mulingi mamakadaga bwafaanana ni bwafaanana ngeira kukeirika kyokomba we mba mamakadaga n'omukulu ino atuka kufaanana ati so bana twegendereze tuleke kubukira bukira ebintu nga tuvuma buvume bantu bayita information tusoke twekenenye omuzi wankola ti wait a minute mukitegere nakalowoozo kange baba wabazirawo aliwa era nsonga kyeyamutoola wano nemutwala muli kitegeera so nebyo ebyange